Kuva ku SB4 Media Yaffe Tuggussa Enssonga. Mukyala Neibour naye sweet. Tuddekeyo tutandikire. Naye mukwano abantu bayagala akantu ako. Bagamba nti si ye. Naye bwe nayogera ngamba bannange eddoboozi lyeryo. Oba eddoboozi lyange liritya I don't know. Kyensinga okujjukira ku Neibour ono kyennenyumiriza ennyo naye ne ngamba singa byalinga biseera bino. Ssaabasajja Kabaka yalina amazaalibwa ge n'ayita Neibour team. Ne tugenda mu lubiri okucelebrating amazaalibwa ga Kabaka nga tugenze lwa mukyala Neibour nayita mu kusomoozebwa kungi. Mama wange yanfako nga n'emyaka 16. Emyaka 16 egyo mama wange alwala obulwadde bumuluma nfuniramu olubuto. 16 agenda okufa nga ndulina. Kati nembeera nti natandika obulamu mama ava mu nsi nzaala omusajja gwenzaalidde ngenze mbadde naye olumbe bwe babiza olume lwa mama afudde nti gwe tuviire genda tulabirire abatoobo nfunyamu olubuto olwokubiri nzizaako ate immediate omwami afa. Mubeere n'emikwano egizimba emikwano gy'oddukirako ng'oyagala akakadde gikubire nnyo amasimu ate abakyala tulina okuddamu kubeerawo nga tugeze wano abakyala bebalekawo omwami n'amulekawo omwami bw'akulekawo nodda ku olwo luyimba teruggwe omusajja nandekawo kulira abaana bo omukyala ali eyo funa looni ng'olina ekigendererwa kino ekintu n'olwaleero nkyalina amabanja gandi mbulago naye mmanyi nja gasasula. My name is Rakasha Jesse. I go to Garfield Nursery and Primary School. My class is top. My teacher is Miss Teacher Leticia. The title of the story is Our Friends. Here is Peter with his best friend Bob, who lives next door. Every day, Peter and Bob go out to play. What do you want to do today? Asks Peter. Bob says, let us go for a walk. Onoonya essomero omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Kalenda hotel makinga Christmas seno we walishoje batumie Christmas kawawo misaki semakula Juliana Kanyomozi King Saha Rema Namakula Morin Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shingze mitwale ebirio kuingira Vyeje mtwale tano tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Kuforest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Morin Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shingzo mtwale kumio Vyeje mtwale satu Tawa kumi Ngendonge tandika Tasuba digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba onyumye chomu akeguno netogenze mu Christmas akawawo murije na kalibazo na big daddy big mama ebyana bi 5G double cabin hadi bode bi 1 tera mbalayira bwa mutajja mu ndongo budete bujja kuziba Yaffe Tuggussa Enssonga. Neibour. Nawe nkunoonyeza. Waji? Nawe nkunoonyeza. Toyinza kayitanga we nakayitanga. Wakayitanga ote. Naye mukwano nayi sweet. Totadde muka sweet. Kali naawo nali omukulu akuyita nno. Wansi. Awo nali mu P1. Mu P1? Bakanyumizanga. Ondabye? Bayibuli yagamba nti okuwangaala kuno kukulabisa ebingi. Sanyusa okulaba. Nange okusanga. Leero nze mulina. Nkunoonyeza. Nenoonya. Ewaffe si kumpi. We bali kujja.
traffic omuyiseewa kweka eno yeah soko nambuze ekifu Tangu tugende. nambuze ekifu first come kubanga wano wetuli Neibour sport yeah wetuli Yeah. side zeno Katende maya I mean Katende jandira ochamira Katende naye wano tuyitawo jandira ndi nani ndine mukyala Neibour yes this is temporarily yeah tugenda kukyukamu wano eno because twayagadde tusibewo abava mu sauna we bawumuliramuko naye nga mwena ne sauna ne steam abantu beno bategera sauna bannange ejjanira si kyalo nnyo n'abekyalo bagimanyi kino kitalo otegeera mwangamba mbanonyezako ku mukyala Neibour mukyala Jini Nakacwa yes leero munonyeza paka musanze eno ku Neibour sport onsanze wano sauna reception yeeno okitegeera togeza okujjamu nga tujjamu. This is our reception here. Omuntu watuukira nga azze mu sauna. So butaata. Obuzeere. Nga oteeka ssente eno. Massage. Eno massage room. Haliwo akola massage. By the way, where is the light here? Ebintu simanyi namanyi switch zajo zebiri. Kugamba ndi mufumu jja mu bintu bino. Oh, tetulina masannyalaze. Oh, sorry. Wanalabika bulungi. Simanyi oba olabayo bulungi. Baleese massage n'ejjandira. Naleese massage ejjandira. Katanda naajaako. Akatanda ka massage olina okubeera nga tuwebasenga ali mu kitanda kyo. Sijjangako mu massage nze. Kakati ojja kujja ogikolewa n'ejjandira. Ojja kujja okikolewa n'ejjandira. Eno massage bed. Eno towel warmer. Nti waliwo twetaaga nga olwetaaga tawulo eyokya, waliwo wetaaga nga balina okuteekako ejjinja eryokya, waliwo wetaaga zino hot bottle water zino bateekamu amazzi agookya, bayinza okuba nga balinawe balina okukola ki tobanga wakubeera mu bazungu kuba ebintu by'abazungu bino Kampala tebiriiyo. Kampala tubirina tubirina bize nejjandi bituuse oba nze ngenda gwotagenda gye biri yonna yonna tusa okujjanga ejjandira otuusa okujjanga ejjandira eno tulina mu dressing room ey'abakyala muna tusonyiwe tulina amasannyalaze muyinza okutulaba bulungi muno mwe bajja ne banaabako before ogenda mu sauna taddemu ssente yeah this is something kyenjagadde okukola obukadde bwange nkeere nga ntuleko wano SB4 ajjayo ayite ku muliro ka steam yeno titwakumyemu wani badde ogisanga etokota otukedde bukeezi ka steam kaako so ng'ojjanga okola ki sanyaze gatukoze tulinayo sola yanywedde kweri kasawuna nina mukwano gwange bamira Tadias Katumba oba omumanyi muzukulu wa Mugema mumanyi kasitimu akagala nnyo itawo olabe sauna tetwakoze bigazi nnyo nga biri kirasi ya naye nga bitumala annange katukole nnyo kukola newerekereza buli kintu osooka n'okyeka ku hold so abavayo nga bajjako eno nga bavaayo bajjako eno kati eno anti banna bakulongoosayo bulungi but twabadde so busy ekifo kikyali kipya batuulako eno olwali ne lukwacca TV ebeera awo ne balaba ku mupiira kacayi ne bakanywa wano ne batukijja wano wagenda kuzimbibwa wano wabadde wakyali temporary omukulu Tadias Katumba nga yazze wano tavaawo nga twazze naye ffe tutula wali mu kasona ne tutandika okugeya ye n'abeere no munda nze naye wali ne tutandika okugeya manyi nva mu kaliro nga kabakubye Samuel nga mutuula mutandika okugeya weewo tula wano eno tulina kubateerawo obutanda muyinza okugalamirako buli kimu kigenda kuggwa but omulimu gubadde munene naye twa openings nga 12 tujja genda nga buli kimu kikwasaganya bulungi we bali kukola ya kati kama twaliko mu restaurant and bar
eno dressing room y'abantu tulina wano ka dispenser kano amazzi woyinza okuganya naga heal water nange omulimu gw'amaanyi bulijjo ne weweekweka ndi eno ng'emirimu here pia twali tugulako wano restaurant wano so okujja dani wawe efumbiro lyaffe Neibour Sports Kitchen wano nga bya kizungu iyo efumbiro lyaffe microwave tukuwa ekintu kyetubugumiza obulungi nga kyokya microwave yaffe yeeyo tukuwa ekintu kyetubugumiza obulungi toaster oyagala kumizigaati oguli toasted tugutereka wano bulungi nnyo tebagenda mu buwuka fridge ey'omufumbiro kuka yaffe buli kimu kyaffe weekiri wano eno oyagala kacayi kamata kakalu tuli mu kukolera wano ku kyakulya mu Neibour Sports olina okubawo ng'olidde ku kintu batugulyeku wano mu kawunta naye alabeeyo tugulyewo kati nno nze ngenza okukunoonyako nga manyi nti ngenda kusanga mukyala Neibour nga bakusabira buyambi nedda kati eno ye counter yaffe main club yatwala da fridge ne water njabye wali so luno olugendo lunsazi lukusazi nze mbadde mmanyi kanonye mukyala Neibour nga lukuna mutunuzamu kamera asaba buyambi bannange mu nyange twalwana oliba mu band restaurant netugenda mu club yaffe tinakugwa bulungi egenda kuba ne upstairs gundi egenda kuba waggulu wano VIP ejja kuba waggulu awo kyemanyi by Jani nawagwerako tujja kuba tumaze bulungi nnyo the entire work eno ye VIP yaffe wansi eri VVIP ejja kubanga amayala gakiriya kuva wano wati so tukole waggulu wali tumalewo omupiira abantu badde bagulabirawo wano World Cup tugirabiddemu eri DJ box eno ye exit yaffe ono ofulumira eno oyingirira wano yes oyingirira wano then nofulumira eno simanyi wano wagguli oba waggali awo jangu tutuule otubuulire olina okulaga abantu toilet zaffe ziri class abantu nga wanene babiri nga wanene omwana mpe engatto nyambaleko ngatto kale nyabo nawe gyebala nyambale engatto kubanga SB4 sijja kuswaza tubadde twagala tugende tumalirize ne toilets ne dressing rooms abazanyi njagala omanyi nti abazanyi bagenda okujja okuzanyira ewange balina bagenda okwambala n'okwekolako tugenda mu byalo eyo okuzanya nga tewemusobola kukyusiza nga basibirawo biwempe bwe bigwa oba weeyambula ng'ekiwempe kiri wansi bulungi onjagaze ekyalo nange tuli mu kyalo naate kati kino kifudde kibuga tweyongereyo omanyi nti okifudde kibuga toilets zaffe ziri eno emiti gino gyolaba buli gumu gwasimbibwa artist gino bwegiti gino gyolaba guli ogusooka wali gwasimbibwa mwami Kibuuka oguddako gwa mwami Senkubuge oguddako gwa Titi n'omwami we oguddako ogwa Geoffrey Lutayagoye guli wali eri ogusooka wali oguddako gwa Bizonto oguddako gwa John Segawa oguddako gwa Misa Kisemakula oguddako gwa banange banvudde mutwe bangi ba artist bajja bangi Irene ne mwami basimba babiri Misachi John Segawa Eddie Sendi I think ali wano Eddie Sendi ali wano bangi nange nja kusimba jagwawo
wejirisa bwe tujja kusanyuka nnyo buleke ng'otusimbidde omuti. Obanza sinatuuka kusimba muti. Watuuka n'omukyala we nandi yagadde nga musimbye n'omukyala. Kyandibadde kirungi nnyo ne mugusimba n'omukyala naye nga buli muti golaba wano era tukyalinawo kemera kati nga gino egiri wano. Kyetwakolanga nga tugiteekawo omuntu najja then najja kubanga nga twagagikuulire wamu. Kati bw'ojja tugabagana ne SB4 jangu wano n'otema envuunika eryo n'oteekawo omuti gwo. Zino toilet z'abakyala tubadde bakyali mu kuteekayo lights eyo. Zino z'abaami wano eno tusobola okuweta ku kamera tulaga abaami how class gye twalese ejjandira tulinayo urinals bali mu kukola amasannyalaze twali tulinamu sola yokka kati bali mu kuteekayo ne tubeereyo n'amasannyalaze ne sola mulimu ka gw'amaanyi. So sebo gyebale Yono wakamyufu. Yono wakamyufu. Yeah. The toilets zaffe. This is a male toilets. So nda wanene wajja kubeerawo generator yaffe akanyuma ka generator kajja kubeeraawo. Kakati tulina ebibuuzo bingi eby'okukubuuza maama. Ebibuuzo ki? Waliwo mu bulamu ekintu ekitakkirizikika. What? Nti mukyala Neibour twamuwuliranga buwulizi. Yes. Ne tukoma mulaba mu firimu. Tukwati wano twagala kulaba ku dressing rooms. Tukoma mulaba mu firimu. Babirye. Twagala tugulirawo ko wano eno. Eno ye stage yaffe. Okwawukana n'abalala nakoze dressing rooms. Ate era mukola dressing rooms nenkola ne toilet z'abazannyi. Nga wajja nti omuzannyi wajja tagenda ate muziri ez'olukale. Babiri ajja tugulirawo ko wano. Ziri dressing rooms bbiri. Ziri dressing rooms bbiri ekyemmanga n'ekyengulu. Kanabo bano waggule. So ekyemmanga wali toilets nky'omuntu. Ayita eno ng'abadde azannya ate n'agenda n'asala eri. Ate bamulabe ate ng'agenda eri. So abazannyi n'abataleddemu toilets zaabwe. Kituufu oli mu art. Curtains ezo zola zifuuka eddala wali ziggalawo. So tuziholdinga waggulu nga tulinawo show. Naye akasente ko wakataddemu. Baaba abamanja mwenna mugumiikirize. Baba manja bangi naye nsaba bagumiikirize. Naye era ffe abamu tetunnakkiriza. Njagala tugulewo ne white toilets ziri. Tujja kugamba nti tulageko ku daddy ataddemu akasente. Toilets twalala tuzirabe. So in a dressing room omulabi amala kwerabako awo ng'agenda ku stage n'ayambala n'adduka. Tugenda wangi zino the toilets z'abazannyi nazo nnungi ddala era twazikoze nga ziri class. Yes, kati awo tugenda kulaba okuteekawo akaggi ne wano okuteekawo akaggi nti omulabi tajja mmanju eno bwetutayagadde kujja kulaba abazannyi. So that is Neibour sport. Yes. Wano bugazi ki? Ekazinga 3. Nera teziwera. Wanene. Teziwera nkunuukiriza eka naye nga teziwera 3. Eka mbwemu. Esukkamu. Yes. Esukkamu. Wano wembeera wano nnengera olusozi lwonna. Nengera eri yonna. Kati bajja kuba bannengera. Amanya Neibour sport. Nja kuteeka wano ekitalo ekikuba waggulu kiti. Ekiyita abantu mujje club etandise. Pola mpola. Tutunyumiza wano kubanga kati nze simanyi waggulu wano wansi. Gwe oyagala. Tutuule wano. Tutuule wansi awo. Tutuule wano kubanga. Awo kati wano nzize soma. Kuyiga. Nyina kuyigiriza bw'oyinza okukola. Kubanga abasinga obungi. Tukyalira ku bantu nga mmwe bye twakula tuwulira. Tusuubira tukaabirira. Gavumenti tetuyambye. Gavumenti etufeeko.
noonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya namaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield. Every child, every chance, every day. Kimpadde essanyu nti omuntu gwe nayagala obwedda ne munoonya obwedda bwe nawulira obwedda musanze nga ali mu bulamu obweyagaza. Amiina. Ate nina kwegomba bwegombi mwebuuze yakikola atya. Kitumalamu amaanyi ng'okuze weegomba omuntu ng'omuwulira byakola ng'obyagala n'omusanga ng'ate gw'olina omuwa obuyambi kitumalamu amaanyi. N'onsonyiwa ninamu kafulu kati nekankutte nga nzija naye nga ononsonyiwa nsanyusa okulaba nange okusanga nange weebale nnyo kujja ku kyalo jjandira weebale kunyirira. Mukama kitiibwa kya Mukama we mbanga nnyirira. Lumu nakusaako ku papazi naye ne mukwano gwange nagamba omukyalo oyo omwagala yakumidde ku mulembe omukyala anyirira era singa yategedde nti nzijja kukulaba wandize naye era ajja kulaba program wamukoze bubi wandimulese nalaba ne byenkoze ajja kulaba program anyiigire naye ng'obulamu buli buti obulamu tebubadde bubi Mukama afaayo ebiriwo ebikko bibeeramu n'ofuna ebizibu naye Mukama n'abikuyisaamu notumwebaza nti Mukama abituyisizaamu tebubadde bulamu nti bwa museetwe bwokka wabula obuserengete obubeeramu ate n'omukoowola n'akunyweza so bibadde mu bulamu Mukama mulungi. Okay, tuyine mukyala Neibour mukyala Jean Nakacwa. Program eno uyarezaako maama wange mukyala bamwogere maama wange yakwagalanga nnyo 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 kyalina mitala saala ali awo kati kamu era y'omu ku baasinga ng'okunjagaza ebiseera bya mukyala Neibour mwali balumbuye ne Neibour ne Nakatinda mukyala Neibour sweet tudeke eyo tutandikireko naye mukwano abantu bayagala akantu ako bagamba nti si ye naye bwe nayogera ngamba bannange eddoboozi lyeryo oba eddoboozi lyange liri litya I don't know naye eddoboozi lyeri ndoopa. Wano we tuli Neighbour sport tutandike ku Neibour atandika atya mukyala Neibour atandika atya? Mukyala Neibour nali nzanya mu bakayimbira nga ndi mupya siri mukadde nnyo kubanga kayimba nagitandika nagingira 1996 naye nga gigenda mu 2000 awo Simba etandika multi choice yalina akalango ke yagala okukola nga balina decoder gye bagala okutunda eri abantu okugimanya bayagala akantu kano kaleme kubanga kalango buno byakuba ku radio naye kabekaza nnyo akarunning every day so Mukama wange Charles James Senkubuge nga gyakola by then najja n'aŋŋamba I think your voice can work tugende tulina akantu tulina okukola tukole sample balaba baba naakaagala twali tulanga decoder nti Neibour alina amakaage nga mugagga ate nga alina balirwana be mwami lumbuye nga alina mukyala we Nakatinda nga tebaavu ng'ate lumbu yayagala nnyo okulya ate ngeri yayagala nnyo okugenda waliyo TV Nakatinda nga yayagala nnyo decoder ate lumbu yayagalayo mmere so twajjange wa Neibour okulaba TV ate n'okubanga lumbu yakyankalanya ebyokulya so that is how it was kaali kazannyo akanyumire nnyo abawuliza basimba emyaka era by then ndowooza singa walingayo ebivulu bino bye bategeka singa mukyala Neibour of course mukyala Neibour by then yagenda nko mu bivulu batuyitanga Neibour crew ne tugenda mu bivulu ne tukakola nei mukwano neidia ne tuzannya obuntu obwo kyensinga okujjukira ku Neibour ono kyeneenyumiriza ennyo naye ne ŋŋamba singa byalinga biseera bino Ssaabasajja Kabaka yalina amazaalibwa ge n'ayita Neibour team ne tugenda mu lubiri okucelebratinga amazaalibwa ga Kabaka nga tugenzerwa mukyala Neibour nei naye ebifaananyi saafunako ate nga byobimanye edda byalinga tebiringa nga kati webiri nti omuntu ofuna ebifaananyi ofa ku different people tetwafuna ebifaananyi ebyo naye nga kyekintu kyensinga okujjukira mu mukyala Neibour. Yes
Mukyanemba wadda beginning of 2000 myaka 22 emabega. Gwe walina emyaka emeka by then? By then nali mu myaka 20 because now I'm 50. Not ogirabika. I'm 50 years old. Birthday gye twakalya yali ya 5. So nali mukyala myaka 28. Gwe mukyala kyasoose okwogera emyaka gye. Emyaka gimenya abantu olw'emitongezi nnyingi. Gimenya abantu. Nze nakula nnyo nga njagala nnyo obukulu ewaka. Baatugoba nga abaana bato muveewo. Ekyo nga kinnuma. Kikuluma. Abaana bato temusooka bakola nga kisinga okunnuma. Tuli ku mikolo abaana bato bebawemere lasi. Obudde buweddeyo. Kati nga njagala nnyo obukulu. Abaana bato mubategekere wali mutekewo ekiguni mutulawo mwenna. Kati nayagala nnyo obukulu. Kati nga paka kati wentuuse eno nze ndowooza nti all is gold. Era ndowooza nti wembeera n'abaana abato nga nze mwendi nsuubira bajja kulaba bamanya nti nze ndi wantegeera ya waggulu. So lwaki nzira obuto? N'ekirala emyaka gye tulina ogikolerera. Buli we tutuuka waggulu tulaba nga gitumenya nga tulina ekitulaga abantu. Naye kati I've expired a lot. Ongambye wampuliriza nnyo ng'oli muto. Kati bwe nnaagamba nti ndi mu myaka 3 ng'ate nina ne Neibour sport nga nina n'amaka nina n'abaana nina n'abazzukulu mba nkumalamu amaanyi gojagama nabikola ddi ebyo ku myaka 3 omukazi oyo alina ebintu bino naye bwe gani nina emyaka 5 nga wenfunidde bino nawe ogamba yes I think by then nja kuba nange nkirina kwegamba ofuna amaanyi wadde tunabifuna essaawa zino. Okay, tuddeko kati no wali ku mukyala Neibour. Mukyala Neibour yali ggwe. Yes. Jean Nakacwa. Neibour yali ani? Neibour yali mwami Senkubuge. Lumbi yali mwami Kibuuka. Twalinga basatu. Ate Nakatinda. Nakatinda yenze, Nakatinda mukyala Neibour yali amanya ga matufu nga ye Nakatinda. Nga naye bamuyita mukyala Neibour kubanga yali mulirwana wono omwami omugagga. Kati ng'omwami tampita amanya gange mukyala Neibour. Nga lyerinnya lyampita kubanga nali Neibour we nga ndi mukyala Neibour. Neibour we yerumbuye. So nampita nga mukyala Neibour nga naye nga Nakatinda gemanya. Kati abantu abamu bamanyi n'okumanya nti Nakatinda linnya lyange. Ni Nakatinda nalifunira mu mukyala Neibour ku Radio Simba. Akaseera ako. Yes. Erinnya osobola okukuba erinnya ne mubamu okusoomoozebwa. Kusoomoozebwa ki gwe wayitamu mu kaseera ako ng'erinnya likutteyo? Kyenyinza okugamba mbadde nnyo ku low profile obulamu bwange bwonna nti before nga ntandika obulamu nayita mu kusomoozebwa kungi kubanga mama wange yanfako nga n'emyaka 16. Emyaka 16 egyo mama wange alwala obulwadde bumuluma nfuniramu olubuto 16 agenda okufa nga ndulina. Kati nembeera nti natandika obulamu mama ava mu nsi nzaala omusajja gwe nzaalidde ngenze mbadde naye olumbe bwe babiza olume lwa mama afudde nti gwe tuviire genda tulabirire abatoobo nfunyamu olubuto olwokubiri nzizaako ate immediate omwami afa tata w'abaana. Kati obulamu bwange nagenda okutandika limelight eno nga nkubiddwa ebizibu bingi ku myaka emito. Kayimbira njingira ndi mu 20s. Naye kyenjagala okujjukiza nti nze saakolera ku pressure ya fame. Because I knew where I came from. Namanya nina ebigendererwa. Namanya nina abaana b'okukuza. Namanya bali kunze. Saakolera ku fame nti nga bw'onoogamba nti nfunye nnyo mukyala Neibour sikyasaana kubeera mu kitundu gundi. Nfunye nnyo mukyala Neibour sikyasaana kulinnya booda. Saakibeera. Nasigala ku profile eyo. Abalala babeera nnyo n'abeera ng'awalira even up to now. Nze sikirina ekyo. Sina bwe ngamba nti nina okugenda ninye booda ngenda abantu gundi I have no problem. Nakato kyalinya booda. Nzita yankubako ko bubi nnyo kyokka kyenjita yawe ntula ku booda mugamba nkwegayiridde bambi vuga mpola biki naye nga sirina kyenjityako nti ntya muntu kundaba. Sirina kyentya muntu kundaba. Nzimbye Neibour sport eno ogenda kunsanga nga nonda amacupa. Ojja kunsanga ndi mu toilet nsiimuula. Ojja kunsanga nga ndi mu bintu mbyoza. Kubanga ebyo byenkoze ate okufuna ekyo kyenfunye. Sijja kugamba nze wonsange wange waka nti today is a general cleaning day. Twegabire emirimu nga nange mwindi. Tinze ndi mugalaji gye nkuuta mwe mukole eno nkolera wamu n'abaana. So I don't see myself different from another people. Ate I don't see myself different
kubanga nfunye kino nkiraba nti nkifunye ndi kino ate era nsobola okusigala nga bwendi akono kalungi gwe wonna wenna ali eyo tewegulumiza nnyo olw'okuba olina wootuuseeko so atuddewo kati nnyo wali eri omwami agenda afa asigala single mother essaawa zino ku masimu 10 ge tufuna olunaku amasimu 9 gaba single mother nze ndi single mother omwami yanfuddeko nina omwana omu nyamba school fees omalako otya n'abaana bano nze kyenyinza okugamba abakyala ba single mother twerabira kye tuli oba kye tulina okukola ne tutafokasinga nze kyenzijukira mu biseera byange ebyo omusajja gwe nasooka okwagala ng'omwami yange afudde nzijukira ate era nzijukira yali bbanga kiri aliriiseewo ate era nzijukira goals zange ze nalina nga bw'ojja nti oyagala nkuzaalire that is a no because I had a burden behind me gye nina okutuusa abakyala twerabira gwe bw'omala okufuna ebizibu by'ofunye ate nawe ng'obulamu bw'okyabwagala obulamu bw'osooka n'okuteeka ku hold n'osooka otuusa bano b'olina okutuusa obutateeka obulamu hold ntegeeza ki kufunirawo omwami mulala ate noyagala naye omusanyusa omuzaalire sometimes naye mwana namukulekera nga tewali mulamu natalabira mwana oyo so sooka oteeka obulamu ku hold okuzaala osooka okusibe nze nayagala nnyo abaana bana nga ndi muto nga manjja kuzaala abaana bana abalenzi 2 abawala 2 naye nakuma ku bawala 2 why because I had to put my life on hold okulaba nti abaana bange mbatuusako bye baagala okufuna kati gwe ojja gaana ofune omwami ate agamba njagala kunzaalira ozaale bw'ozaala odda mabega togenda kuba kyekimu ate ne bano abalala boyina okutuusa oluusi n'abasajja betufuna tebaagala abaana baffe betusanze nabo era nkigamba nnyo abantu ayagala obazze wa jjajja waabwe gojjagenda kwagayira mwana wo ngawo tewali kati nze nagaana nze nagamba I have to look after my kids nze nafuna omwami gwe nasooka okufuna mumanyi ne muta for some reason nenfuna owokubiri nga sitobola kungamba nti zaala lwansonga nina ab'okulabirira sijja gamba nti sizaddeeko nzadde kati gwalwa aluubirira toyongera ozaalire n'omulala oli mu competition yakulaba nti gwosinga okuzaala mu Uganda bano bwe wazaala obalekeddaani so abakyala tulina ekizibu ekyo twagala obulamu bwaffe ate nga tulina obulamu bw'abalala bwe tulina okutuusa gye tubatuusiza so wakoma kwabo babiri yes sikugaa nti nali sobola kuzaala nali nkomye naye nafubanga okuziyiza okuzaala ate nsobola okutuusa abaana bange we mbatuusizza abasajja kaŋŋambe nti abasajja bayita mu bulamu bwange mbeebaza bandabirira ku baana bange ate nga mbabuulira ggooli yange nga mbabuulira ekizibu kyange nga mugamba nti munnange nina abaana abakyala mwona abaana mubakweka yekituufu ne mutagala kubuulira abasajja nti mulina abaana why nze bw'oba onjagala ne badeni yange bw'oba tonjagadde nayo then tonjagala tokwekangako ku baana bo at all bw'oba onjagala njagala bw'oba tonjagala kibi abakyala abali eyo oba abaana b'obuwala abali eyo nga yazaala omwana we ng'akyasoma n'asanga boyfriend okawusira mu future ye n'amugamba nti nze sizaalanga nako kikyamu it's really bad yambala engatto z'omwana oyo gwewegaanye nga senga gwe beegaana n'okizuula mudda nga mama oyo akwegaana really kirungi omwana oyo gwe gwalina ye gwe maama nze n'ennyimba ze nsinga okwagala mu nsi muno buli ayimba oluyimba lwa maama ndwagala kubanga maama bw'atayagala mwana ani agenda omwagala waliwo mbala bundi lwensinga okwagala olwa ajalo nambiru oba olumanyi taato omulungi oyafaayo ate batono nnyo ekituma maama kirumiza wamu n'omwana bataata bo basudde obuvunaanyizibwa nnyo ate naddala ensangi zino nnyo bamama mwebale mukoze nnyo okulabirira abaana bammwe abatono abatalowooza ku baana n'amuteeka wa jjajja kubanga alina okufumbirwa yosimukiririza tutunuulire bye wayitamu mu kuweerera abaana bo mu kubabeererawo nga maama bamaama basinga obungi atera okusuula abaana be nazzaako akakokola tondeka nnyuma gwe ostandinza otya obaddewo otya oyise mu biki ebigenda okuleetera omuntu eyo abadde aweddemu essuubi abadde asuubira okusuula omwana we okubiyigirako omuzadde asuulawo omwana mukyamu
nina ka video ke nalaba ng'enkima eyagala omwana waayo ng'emuliko kisolo. Omwana gwe bw'omusuulira omuntu omulala tala gwe nga tosobodde mulabirira gwoza agenda mwagala kizibu. Wabula weerabidde omwana oyo tomorrow ajja kubeera someone in this world. Kubanga omanyi bagamba nti ekyo ky'osudde ky'olesaawo tomanya tomorrow. Omwana oyo agenda kubeera someone ogenda kukola otya nga gwe tewamulaga kwagala. Nze mpisa mu bingi. Abaana bange sikuze nabo nti bakulidde wenkulidde olw'embeera oluusi eyinza okulemerera nawe controllinga. Ng'oluusi tojjagala mwana akulye gy'akulidde oyo nno omuzadde yeemukkiriza nti waliwo okubeera nga omwana ali gy'ali naye ng'ate era n'eri gy'ali ofaayo ng'asula naye mu nnyumba. Naye waliwo abamu ate ng'ali gy'ali toyagala na kumanya. Ng'ogendayo ku Christmas n'obutagendayo tomanyi bw'alya, tomanyi bw'asuze, tomanyi bw'ayisibwa, tomanyi bwe bamwagala, tolina ky'omanyi kimukwatako. Omwana oyo mu nsi gwe wamuleetamu bw'oba olidde akatono k'olidde kamuweeko. Oba munywedde mazzi ng'ali naawe ajja kuba contented. Ne baana baba balina ebirungi bye bali eri nga leero tebamumudde bukifi kya nnyama kubanga bamwadde kimu abeera miserable okusinga wanaanywa amazzi ng'alina kubanga ajja kunywa amazzi ng'alina abeere na happy. Tubeere ng'abaana baffe tubaleeta gye tuli kubanga love eyo gye batuulaga nga tuli baana erina gye tutuusa. Nze byonna bye nkoze olwaleero is from my mom. Akyaliyo mama wange yafa naye byonna byenzijjukira oba to welcome people oba to love people oba okugabana kwe tulina n'enkale n'omuntu yali maama nga twali tubeera tulinaanye oluguudo twali tubeera. Naye maama omuntu naba bayita ngo tamumanyi ng'amulamusaako ng'amuyita namugamba sooka ojje tulye kale jangu nnyo ku mazzi ng'amuyise buyise. Ejjala nga lumunyiizaako bajjula ekyemisana bafumba emmere etono ng'ayita jangu tulye ng'ayita omukyala ng'ajja ye kabamuwa emmere. Nange nanyiganga by then nanyiganga nenga nti bayise waaki twakomyakereza tulidde ffene mugende mukube ku bifene mwe mubulwa ekyokulya omugenyi n'alya najajja n'abayiyeza nabalina kulaya jajja wange n'obuntu bwe yakolanga n'onyiiga. Yes naye ate kati kimekinze sense to me kubanga nange sinza kuleka muntu nga talidde. Okiraba nti sister wange emabega awo twafiiriddwa naye waliwo omuwala yazze kintu kyansigadde ku mutima. Yabadde agamba sister wange nti kale watuyitanga jangu olye kamere omutima omulungi gw'olina nga kyekigambo kyayogera. So neŋŋamba even omuntu obutamulesa kamere n'omwaka tonaako kirina kye kikola. So gye tukulidde watuyigiriza bingi. Omwana we akuze atya? Akuze nga bwe wandyagadde akule. Bw'oba olina obusobozi abeere naawe. Okujja nga tolina busobozi but try to show omwana oyo nti wadde oli eyo naye nkwagala. Kimala bwe wenna omuzadde ali naddala muzadde bamaama baffe tulage abaana baffe nti tubaagala tubalage some love. Kubanga tomanya mwana we kikyagenda kubeera olunaku olw'enkya. Tuleme okulinda nga bafuuse eby'omugaso tutandike nti gwe nkuzaala mpa ku ssente ndyeko ngulira kino nze nakusindika. Kubanga bali era bakomplain ngambye abantu betubeeramu nagaza maama wange antamye kuba teyambeererawo naye essaawa zino ate wandaba nti ndi wa mugaso. Kyenkugambye kiri. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep.
call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, tulina mukyala Neibour. Mukyala Jean Nakacwa. So mabuya yiseemu right now tuzze nga tusuubira kirala tusanzeewo kirala. Bino obadde osuubira kiki? Mbadde ebyeddala mulimu abantu batumanyi nti abayimba ennyimba ffenna ze tumanyi ng'ojja okusanga nga yazimbayo ennyumba ye bisenge nga 3 n'akulambuza ennyumba ne munyumyamu awo nga mmwe nga bali mu industry ng'eyo sekita ng'eyo tubasuubira obumusanga ku lulimbi n'omugamba munnaye kasabanga nti oli eno nkya nekwera nti kirira olusozi yambuka nze nabadde manyi ngenda kukusanga ku nkumbi anima ntuuke oŋŋambe nti munnange nalinayo wano ebitooke byange nasimba lumonde wuuli nga mmanyi yalaifu gy'olimu n'ebitooke mbirina n'ebikajjo 2 ne lumonde mufuna mujja mu nnimiro naye ate kisinziira goal ng'era bwe tugambye nti buli muntu okola naye ng'olina goal ng'olina ky'oyagala mu bulamu era nga bw'oŋŋambye nti emyaka njogera nze nkuze njagala nnyo okubako kyenkoze era nkuze njagala nnyo nayagalanga nnyo bwe twali tukula mama waffe yali mukyala single mother tata wange yalina gye yabeeranga ewakaawe ng'alinayo omukyala ne baganda bange ne mama wange ng'ate ffe tubeera ffekka ne maama ne mama bwe yakula akola nga ndaba akola nnyo okubako kyakoze n'azimbawo akayumba kake twali tubeeramu n'azimbawo obuyumba bw'abapangisa kati engeri gy'abikwataganya nga yeewuunyisa yalina nga abatoola beyajjanga ettoola eyo nga bavuga bigaali nga bulwaggulu bayita ssente nga basasula weekly n'afuna ssente n'ateekawo kali akazigo n'afuna ssente kati nakulambiraba nange nembyegomba nayagalanga nnyo twalina baneiba baffe baali bagagga nnyo nga gye tulabira ne TV naye nga waliwo akatemerero okuva wako genda mbagagga bali balinanga n'embwa nga ffe tunaaza embwa musobole ekiro okujja kulaba ku TV n'ennyumba yazembwa zisiimula kati ennyumba yabwe yali nnungi nnyo ennyumba eyo nagyegombanga nnyo kyenzijukira nti bayitangayo bannangendo omwana oyo bamuyitanga nangendo omwana omukulu owawaka bazadde bese bajjukira amannya gaabwe naye njukira nangendo yali omwana omukulu awaka nayagala nnyo ennyumba ennungi nengamba nti bwe ndikola njagala nzimba ennyumba ennungi nga buli muntu aba ayita wakyusa omutwe mukama n'akimpa tewali ayita ku luguudo lw'embeerako natakyuka kulana ennyumba ani abeera awo wano wetuli just business eno business n'ennyumba yo gyeri yes eno business nagiguddewo just a week ago nga 12 beebo basuse gwali eyo ngaali bayita batya ono bayitawo jandira gwali eyo gwamanye jandira oyinza kuba nga oli mu katendo omwo ensangi nakawuka mpigi tuuka ku jandira kwata ku kikubo obuuze jandira ewa Neighbour's sport yes ojja kulaba kyenkugamba kamasaaji weekali kasawuna weekali nze ndabyeko singa sivudde buno ngenda bateeka mu kamera ajja kujja naye ayogereko ali abantu nekola kamasaaji sikagendangamu tebakolanga ku masaaji sikolanga ku masaaji lwakuba mutya ate lwaki omutya bakunyiganyiga ne bakutabula bakunyiganyiga nnyo ogenda okuwulira nga nekutereera omubiri nga ogenda okuvaayo nga okakkanye ogenda okuddawo nga bakozi wabaddewa bulijjo nga sibooto wooli ojja naye muwala wange ojja naye muwala wange ojja naye oyagala akolera eno entondo nowanyira kujja wekka muwala wange omuleetanga so ebintu bwe bityo kisinzira goal ki gy'olina people to sticking on our goals problem tuwuguka bw'oyingira limelight mukama abeera mubeezi nnyo okuleka ku your own goal gy'olina lwaki twegomba bingi
nolaba omuntu wayambadde bwanyiridde bwasikula enviiri bwakyusa emmotoka nogana nange byengendamu olwo focus ojijja ku kyali olina ekigendererwa kiwava nakireeka nogana njagala ngende nkole nzimbire bamange ennyumba oba nange nezimbire nabikola olulala kansoke nvuge ku mmotoka gundi oba wakagimalayo okugivuga nga bayingizaawo empya nabikola olulala kamala okuvuga eno oba bwe kityo. So okikwasaganyiza okuba otya ku myaka gy'olina nga toli mukyala noba ng'olina amaka agatamya ng'omuntu ng'olina ekifo kino bwe kiti okikwasaganyiza otya? Nyongera kugamba nti goal, nyongera kugamba nti bwagazi bwa kintu. Nze bwenavuukira nalina emikwano naye kyenzijukira obulungi ennyo nti mikwano gyange gyayambalanga bulungi nnyo nga giwunya bulungi nga girabika bulungi naye nga tekisula walungi. Nze mu nsi muno njagadde nnyo nayagala nnyo okusula awalungi. Ebintu ebyo byawukana okulabika obulungi mu kkubo oba okulabika obulungi ewaka. Nalina emikwano nga gimanyi n'okuŋŋamba nti ennyumba ogenda kutambula naye bamanyi nti olina ennyumba ennungi. Ng'oli agamba nze njagala emmotoka ennungi kubanga ntambula nenjipaakinga ne balaba nti mpaakinze emmotoka ennungi. Nze ebyo birina enjawulo nti gwe paakinga ennungi emmotoka naye nze nzigulewo awaka awalungi. Nze bwe nzirayo awaka wange nzeera omuntu ambuuza nti kyosinga okwagala. Nsinga kwagala toilet yange. Kubanga yawantu gye ngenda okutula ne ngumira nga siina sejjenyinyala. Erina kubeera wa mu nju yange. Munda. Kati ate n'osanga oli nga ye tafaayo ku ekyo ye ng'agamba nze nsinga kwagala mmotoka mpaakinge ng'abantu batudde balina meeting banveemu. Nze sikirina ekyo. Njagala bwe munaabamala meeting yammwe bwe mutuukako ewange mugambe Katonda wange mutule munyumirwe. So tulina ebintu byenjawulo bitwagala mu bulamu. Nze bwentyo bwenkikoze nti njagala nnyo okudda ewaka nga nzize waka. Abasinga bunjoga nti industry ndala gye mulimu eya film temuli ssente. Tezirimu. Akasente wakajjawa buli muntu asobola okyebuuzira. Ekintu kino okiraba nga nyweko. Masanyaze gasooka eno jjandira. Masanyaze gatuuka. Ekintu kino kyokiraba sijja kugamba nti nalina sente mu nsawo. Era nzijukira olunaku lwensooka okufuna ekirowoozo nti nina okuzimba ekifo kino nkigule by Christmas. Gwali mwezi gwa kutaano guno omwaka naye nga nina milioni 3 ku akawunti. Kizimbidde myezi 6. Wateeka mu gwa kutaano? Nakyaleka gwa 6 nga guggwako. Nkiguddewo December nga 12. Nalina milioni 3 ku akawunti. Nenga naye ettaka lino litudde wano butuuzi lwaki sitandika nenzulawo December. Amazima nga ssente zenna ziri milioni 3. N'ogenda mu loan? Nengenda mu finance trust. Ntyalo. My loan manager wa finance trust oyinza okulaba n'egundi eno. Nze loan ngisaba nga segayirira. Ngisaba nga ndagira. Mumpoye batamumpa mbiri. Oba temumpa mu ngambe. Sayingako mu finance trust. Zino mutima guntujja. Omanyi loan njitya. Kati kankubuulireko obulamu bwange bwenna mutambuliza ku loan. Omukyala ali eyo funa loan ng'olina ekigendererwa. Tofuna loan ng'okyayina ebyokulowooza sinamanya ngikozesa eki togifuna. Oba omwami ali eyo. Ate abali loan nga bagenda kukola birthday za girlfriend zaabwe. Eyo nkyamu. Kati olaba nze nafuna loan okutandika ekifo kino. Buli muntu anatandika okundeetera ebizibu bye. I'm very sorry. Yenna gwesayamba mu bizibu bye. Sikuddamu ne message. Kasaba nga yabizibu. Sikuddamu ne message okujja kungambe nti omwana wange mulwadde afa. Awo nziruka. Naye nina omukolo gw'omwana tugenda kukola bwe tuti ate ninze gwe balonze ku gundi ngenda kwambala bulungi ate nze gwe sikuddamu ne message kubanga sente gwe zolaba ze nina ze ndi mu kufulumya si zange. Nze nzibala nti si zange. It's not my money. I've got it from somewhere to do something. Nino kikola kigwe. Kale sikutunuulira. Kale sikuddamu.
kubanga mu due course eno banja bansabye sente ez'emikolo ezakisiddamu n'emmesa kugamba nti sina kubanga togenda kukkiriza nti sirina already olabye nti nina ayiwe yali mu kuzimba mwezi no amugamba akuwe naye ng'ate ku mwezi nina okuza $3,700,000 buli mwezi kati nsooka ne ntunula emyezi egisooka awo ku looni gye bampadde nti emyezi egisooka ku looni kweno kwennyini kwe kuli ate eziddayo kwotoola ate kwentoola then ne mmala okunoonyako nzijjeewo endala kubanga nzizaayo neewoze nti nsobola okugamba nti SB4 nekkubira negamba polaya kakadde nenkuya mukwano gwange mpaya 5 nenkuba n'omulala nenfuna ez'omwezi ogwo nenoonya gwe nenkuddiza nawe nenkuddiza ate ku mwezi oguddako nenkubira guni nenkubira sente kino ekintu nkikoledde mu kwewola abampoze nsobola n'obamenya amannya Latifa weebale mukwano akubeereddewo thank you for being there for me nja kusasula teweeraliikirira ankageme weebale nnyo sweet weebale kumpola nonzikiririzaamu bangi bwe nkutandika obamenya nti nze zenzizayo ku bbanka ate nzijjamu gwe mu bantu nenzayo nesasula ate nenfuna zembaddizayo awo ate omwezi oguddako nenewola ku balala mubeere n'emikwano egizimba emikwano gyoddukirako ng'oyagala akakadde gikubire nnyo amasimu gibuuzeeko gichekingeko titita bell thank you so very much genda obabuuzeeko mikwano gyabo kubanga bagenda kukubeererawo kino ekintu n'olwaleero nkyalina amabanja gandi mbulago naye mmanyi nja gasasula ampare nekyokuyiga kiba kizibu nnyo okusanga omuntu ng'avuga emmotoka eyo eri mu looni baga nnyo kweraga so lwaki neeraga lwaki nnimba ate nawe yampola nemekuwa that credit it's not good credit giwe banno abakuyimiririddewo credit giwe muno gamenti nno kati mba ndi wano natandika nga bwe nkugaye nga nina $3,000,000 nga $2,000,000 bangambye okusenda nga buli lusozi tractor nga ingamba $2,000,000 oba na momeka plan nga bangamba sende meka nga zeneti zamala na plan na kusenda nenfuna zenafuna nenyongerako nembikola ebibiri plan nekubwa ne basenda nenzigwamu nimwe nagwamu nensaba looni mba kizimba speed nkwami natandika gwa mukaaga ningamba naye ekifo bantu banakimanya batya nina okuloonya strategy how will they know me batanakitegeera batya kubanga kati nkizimba ku speed njagala Christmas kikole birthday yange ya 12 January ya July nga ngenda ku buli stage ya boda nga ngenda Emaya nga ngenda Nanziga nga ngenda Nakawuka nga ngenda Bulwanyi nga ngenda Katende nga ngenda Jandira buli stage nga mbayita ku birthday yange nga bingenda okucelebratinga nabo mbamanyise ekifo kino kubanga owa boda yatukibwako buli muntu owa boda yamanya buli ekifa ku kyalo bebatambuza abantu omuntu ajja kuva ensangi ng'okubya obulamu ku CBS naye nga owa boda mugamba yeweeyo nga simanyiiyo so owa boda aba amanyiiwo ajja mumuvuga amukole ki nga ntegeka kulya lunaku lwange naba boda mbafumbira emmere mbawayo n'amafuta ga 55 kale ngambe nti noonyewo sente bweziti naye nga nfunyeemu abantu bagenda okuntungira ekifo that is when my friends surprised me ne $10,000,000 nga ku birthday nawanika nga asaka ku status yange nti this year birthday bannange njagala sementi ne bansurprisinga ne sente bakola omukutu gwabwe ne basonda sente nampa $10,000,000 era sente ezo zakola biodigester ya toilet eyo eri main ne biodigester ya toilet ya sauna nenyongerezako ne kusereka nange birthday yange y'omwaka ogujja njagala bansebeki kyogere emikwano egyo gibeererewo gijja kukubeererawo be there for people kubanga tomanya nti awe genda musanga tomanya nti agenda okutuusa weyagala okutuuka mikwano gyonna ejjankolera surprise eyo nyongera okubebaza ku mukutu guno ti mwebale nnyo mwebalire ddala mwateeka ettafalidde nnyo ku bulamu bwange because this is not for tomorrow, this is not for today but forever. Ekifo kino kigenda kubeerawo ate nga abaana bange oba ne bwe mbanvudde mu nsi kibeerewo mukikuume. That's my legacy. Mukyala Neibour was somebody in this world and she is nenjaga wabeerewo Neibour sport ebeerewo forever. Okay, tuli ku SB4 Media Tuggussa. Naga program eno ya kusoma kuyiga nze bingi nnyo byenjigidde
ku mchala Neibour andi nchayiga gwali eyo program eno sofa wakajiga muchi tulemo okwetiririra bera ne golo mu byonna byokola ninamukolo mukwana wange ngamba nti wosanga ngo omuntu nga tana kyafiwa mujjeko atandika nti nze sina kyenfiirwa oyo si mugwani wosanga ngo omuntu nga talina golo mujjeko talina kyakuyamba agenda kuyamba ki kati era njagala nnyo omuntu n'ogamba nfunye 5,000 kanti kesatu kandyeko 2 funye 5,000 kandyeko ogumu ntereke Kenya tewali sente zijanga za muzindo nze natandika mu finance trust nga ntereke 3,000 nga lwe ntute nnyingi nnyo mutwalo ngologenze saving nga ngenze kusavinga nga naye ntambule n'ebigere n'enva nalimera wali mu kisenyi olwo wala nnyo n'eri yali ku Buganda Road by then Charlie na nga sina banka by then ya Charlie chungoli cha bachita bati ekyo ebitereka sene naye nga si bank ifuse banka just miaka mitoni mabega naye nga ntereka 15,000 13 lwe ntute nnyingi nnyo kasanvu mu mutwalo naye olwaleero bengamba njagala obukadde 8 nabo kuwa ate bamaze kugamba nti obaleta kino obaleta omusingo leta omusongo bagwagala yes because that's the procedure naye nga bamanya nti shulpe mamanya shulpe ate nensasula ebbanja eyo lyennina nga ndijja emikwano guni mpolayo bannange loni yange etuuse bami mpolayo bannange loni etuuse bane mpolayo loni etuuse ne bazimpa ewiiki ejja nenzimuddiza noli nemuddiza noli muddiza mwese gujja nentuuka nga oluusi ninayo koze ninayo obanga teri nenkabirira emikwano nyamba gundi nyamba nekuba amasima bali ebweru ne bampola mwebale tuyamba mikwano gyaffe betuyambye ne mutatwerabira kubanga era abo abanyamba nange nnaku we nali mayambye so yamba naye bajja kukuyamba nawe ajja kuyamba so nga tuwumba twagala kukwerekereza kifuba kiguddewo Christmas ebivulu bingi eno gyempisa endabyeko wali baana ennene ne posta wekimenzi Christmas tulina wano entujjo Donna Bella bakayimbira ku stage Donna Bella gitula kugundi ku Makula TV Makula TV Donna Bella abera ku Makula agenda kubeera ku live ku stage ku Neibour Sport buli muzanyo gwegala okulaba senga America wendi nnyo gwe senga America nze senga America I have a gun nzanyanga nine mundu I have a gun I'm a rich woman from America I got a very big house in America. Accent gyokozesa mu Donna Bella. No kuchoka. Bwe manga nzanya nga babulaya enva America. That I have to be an English person. I have to talk English, you know. Nchusa mwawo. So tulinde wano ku Christmas. Yes. Enteekateeka eri etya? Enteekateeka bajja kusasula omutwalo gumu ku Christmas Day. Abakulu ate abato bajja kusasula 15,000. Ate 31 nga gwe gusookedde ddala ku kyalo Jjanira fireworks zigenda kutumbira mu bbanga wano ngenda zikuba nteeko zikuba okuyingira 15,000 mujje mulaba fireworks bwe bagikuba negenda mu bbanga n'ogirabanga muyingira omwaka 2023 mu kyalo Neibour agenda zireeta ate bwe tumala tuyingire club tukoone endongo paka ku makya. So gwe wena wenanga oli mu bitundu okuva ddala Kyengera tubibayita kuva Kyengera Nabingo Buddo Kitemu Nsanji Maya Kavule Luwule Kasanje Nakawuka Nanziga Kikondo Mmenyeni Endekani Mpigi mujje ku Neibour Sport mulabe Donna Bella the Love Cast ku stage ya Neibour Sport tuli wano otuuka Jjandira bw'oba ova Nakawuka Itebulwanyi otuuke Jjandira obanga agifuluma mu Katende tuli awo ojja kulaba wali obuntu otusibe mu luguudo bw'oba ova Katende jangu ng'obenga ayingira Jjandira ekyengulu ojja kulaba watusibye obugoye ne baana wetuli Neibour Sport. So ensonga yo gyolidde bulungi nnyo wonna wawulira drive ku kkubo ng'omanya ya Jjandira jangu tusanyuke jangu tugalo kino ekifo mu butongole nange olunaku ojja kujja ne mukyala wange banjagamba bane SB4 mukyala wanyumira nnyo mujje ab'Ejjandira naye no yonna tujja kubeera wano tujja kujja ku Christmas. Nze mukyala we abeera muwala wange
akwagala ani muwala wange akwagala nange mwagala nnyo namugamba njagala nangala abeera bize namugamba nedda ne mbafumbira emmere nengamba ani nfumbye leeta omuko ani leeta omuko simanyi muko gyolina muleeta simunange bunaze ku neighbor naze waka nerese mbagala waka mwembi kati olukyalo oluddako tujja waka mwembi so toyanza nnyo okutukyazaako neyanziza nnyo okumpa ekifaananyi ekituufu ku lwa future yange nemikwano gyange batulaba eyo abasinga obungi tetutera nnyo okupulaningira future zaffe nofune omutwalo oba emitwalo 10 leero n'ogulamu essaati eyakabi n'ogulamu empale eyakabi naye nga olina abaana babiri notaba pulaningira so tubeere ne goolo ffe abavuka abali eyo ffenna tubeere ne goozi zaffe manye nti nno nteekwa nina nekenjagala okuyisaawo okubuulira ku bavubuka oba abaami oba banange bwe muba olina abaana wadde tolina kingi wadde olina kagaali wadde olina kibanda tukole ebiraamu tulaame bagaba okola ekiraamu ofa mangu nze ntambudde mu nsi z'abeeru abo teri abasinga kuwangaala naye kikwewuunyisa agula ne bagenda omuziika nga alina emyaka olusaana n'agula akafo ke banamuziika kubanga bo tebalinga ffe tulina obujjajja tebalina bujjajja bo ayinza okusalawo nagamba nti bali njokya evvu muligabane gundi atwaleko omulala n'agamba bali nziika ngagala ku semitule y'egindi tebalina bujjajja naye bawangaala afudde nga muto era kyewuunyisa nnyo yafudde atya kino ebirwadde bya kansa bino ebizze naye bakwata nga muto era kyewuunyisa nnyo nga muto bafiira kuva mu myaka 8 kudda waggulu n'ow'ekinaana aba akyali muto kyekikwewuunyisa ewaabwe mu 9 so tubeere kubanga nze through experience nayita mu kubonaabona kungi omusajja afudde tetulina kiriwo ate babikubanja waabwe kino mwakiteekawa tv yalagawa bino byalagawa tebiriiwo bwafa lwe bamanya buli kimu bagala kukimanya bane mulaame bw'olina nakuzaala mwana ng'olinawo abaana 3 gaye nti naamye omwana wange gudne okujjako nga nzaddeyo omulala naye bali muketalingira ffo naye sinsiyale nemubeerawo basajja bagagga naafa nakuzama abantu bafa ebibwatukira bintabudde kyokka nga tewaliwo kintu kyeyagamba omukyala nabeera kuyoleka yaba famire mwagala ebintu omukyala abaddewo nga bakola nebba temubaddeewo nga temujja kyokka afudde kati kino kiriddawa muyibuuza talina baana be ensonga eyo nkulu nnyo please tukole ebiraamo abakyala tukole ate abakyala tulina okuddamu kubeerawo nga tugeze wano abakyala bebalekawo omwami n'amulekawo omwami bwakulekawo nodda ku olwo luyimba teruggwe omusajja nandekawo kulira abaana bo nsiwange yandekawo ng'afudde kati ngende kumalalo kwemanyimba agenze muveeko noyo agenze mubale nti yafa okolerera abaana ensonga eyo nkulu ndowooza gwali eyo kategedde bulungi tukolerera abaana ddala abakyala niba namukyali n'omulango alikuba ali omusajja naye n'aleebokana alina okumpa fiizi alina okumpa muleke ku polisi yeewuubye okosa transport muba emikwano ne transport eyo kakwakozesa okwewuba ku polisi osobola omugulamu muwogo n'ogulamu akakalaayi n'essigiri n'otandika okusiika mu muwogo mwogenda okuva weeyongereyo nze n'omugaga gwe manyi mugagga nnyo sijja mwogera yatandika ng'ayokya bunyama ku Pride Theatre olwalira oninga bizimbe toyonyoma mulimu nze bwe natandikira mu mulimu nga sina gwe nensosola oba kuwoza ngoyo ku kyalo bw'oyoza terekako bw'oyoza tereka enkyogenda kuba mu kuwoza ate okolera ekirala ensonga eyo giwulidde bulungi gwe ayina amatu gakunkumule owulirize bulungi opiikinga byekugasa ebitakugasa obirekere abo bebinaagasa nze muzzukulu wa Kabajja omugeyese bunnya puroguramu eno nze nyumidde nnyo nsamayo appointment endala kuba tulina emboozi mpanvu nnyo gye tulina okunyumya nyingi tukolena waka
Enyumidde nnyo programu eno naye nga nyongera okujjuza ne tuli bagita Neighbours Sport jandira ochamirawo katende nojja obuuza ababoda bamanyiwo bonna jangu okiringemu jangu ofune ku massage akenjawulo ofune ku kasawuna kasemba ku massage wanga sarai ajje kwano mu kamera beko akaga mukaita aite ku bantu omwana zene soko jje waneno ite ku bantu mama akola massage umalo bakola ku massage tule balaye kuba wala bitulina wo bajjenga bamanje balaye nga bajje mchala Neibour ondaza amani munenda mfunya katebe kalire dda mukwana afune kali nyweko ngatana najja bayinza okujja ekyo kunywa ne kinne mukunywa nza kolema olemeze kama angota chichi biko mina mangota muteke wano bacha nsemberedde nnyo kande televiziyo tulira wano tusanse okulaba nnyawo kakuweereza wano kano abana ndi muweereza kano kamuweereza kano ate gwe tunakufuna tusanse okulaba nnyawo agenda kubanga akakozesa nga wazaayo obulamu bulungi sebo tusanse okulaba ku Neighbour Sport. She's the manager Neighbour Sport. Yes. Manager nchakateeka eriyeta wano tukwabya ofutuse waliyo customer waddewo gwe bakolako tubuulira ku SB4 Media tekateeka eriyeta wano era omuntu alina okujja wano kikyaba asuubira naddala mu nsonga z'okumulongoosa omubiri enteekateeka simbi ssebo waliwo massage waliwo steam waliwo sauna buli kimu ekiri tubikola bulungi ssebo mukola ku muntu ng'avudde mu nnimiro yakanyoka ssaawa nga 8 nawerako kannakanyama najja ko ku kamassage mubaaniriza tetulina gwe tugoba ssebo buli omu tumwaniriza mu kiti kye buli omu tetulina gwe tugoba so massage abasinga bamanyi nti massage wa bbeeyi nnyo alaniranga mu mmeka tebakukiba kisinziira kyoyagala kisinziira kyoyagala oba oyagala full body oba oyagala kulwako n'essaawa omalomboalamuka ku massage so tweyanziza nnyo akasemba kusobola okugamba abantu abali eyakulaba ku nsonga z'ekifo kino bannange abantu batulabe mwenna tubakoola ku kifo kyaffe ekipya Neighbours Sport ejjandira entambula ava e Kampala osobola oyitira Emaya ava e Kampala osobola oyitira e Katende ab'ebulwanyi abeewa mwenna bannaye tubakoola mujje ku Neighbours Sport ejjandira buli kimu gye kiri we have good services buli kimu kirungi biweddeyo yes yongera yonde tukyalina waliwo ebyokulya waliwo ebyokunywa wagenda beera ngawo bouncing castles abaana abato mwenna tubaliko and even coming soon babulire we are bringing the swimming pool by next year swimming pool egenda beerawo next year abaana bonna amasomero gonna tugaaniriza ate baleka kutandika kujja mu inbox yange oyo mukyala mufumbo so toyanziza nnyo toyanzeege SB4 Media Tuggussa Enssonga akafo kapya kafo kalungi nnyo kali ku lusozi by the way gwe ayagala okuliisa ku maaso green oyimirira ku lusozi n'osooka olengera ka green eri so far tuveeko mu bibuga ebyo tukyakaya tugikokka eno jja ne mama w'abaana oba ne mama w'abaana wa gundi ngani amulisewa abana babaleeta nga guli ayitwa mama gwana wagundi nosanga nga mukulu w'omalwaze mama wa gundi
ngali eno ayi tunaganira abafaye tutwaniza banirize ogenda kola no bine twaniza bwaniriza sobola buuza buwazenga bitwaniza bwaniriza mu kitabo twaniza nto yingidde kunywa bia kinedda ojja ne weyagala ate tambula nyangu nnyo oluguudo luli clean saa yonna tuli mu ssaala bayinza tuyira kolasi saa yonna. So byebyo nno SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno nze kulanga enyumidde gwaleeyo gwe ogiyizeemu ki nze muzzukulu wa Kabajja Omugesi Bunya womala okazukamera nga bulijjo SB4 Media Tuggussa Enssonga naye nga bannaffe tubeerabira ba Garfield bano nno essomero lirisangibwa awo Mpereerwe ku Kyattaso weewona wenna nga omwana wo oyagala okumuwa omusingi oguli ku mulembe mutwale ku ssomero eryo bayita Garfield lisangibwa awo ku Kyattaso Empereerwe basomeseza ddala abaana okuva ku Nassale paka ku P7 balina abasomesa abatendeke obulungi balina abaana balya bulungi abaana beebaka bulungi kwegamba balina environment ennungi era tusembeyo n'akalango kano olaba omwana asomedde ku Garfield kiki kitwogerako then mukama abankuumire bera bulungi eraba. My name is Nakacwa Jesse. I go to Garfield Nursery Primary School. My class is top. My teacher is Miss Teacher Leticia. The title of the story is Our Friends. Here is Peter with his best friend Bob, who lives next door. Every day, Peter and Bob go out to play. What do you want to do today? Asks Peter. Bob says, let us go for a walk. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpereerwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna bayita Garfield, every child, every chance, every day.